tuproclaiming omwaka ogujja tutandise okugufiiringa omulungi basebo ne banyabo goleme bakolako fujjo nga nze guno egunkozeeko effujjo gukozeeko effujjo 2025 nkozeeko effujjo akoze atya atutebako pulezenta bange bonna era webale kujja bambe sole era mwaka guno gusinga gusanze omunafunafu era sikyagaliza pulezenta alina kuba abasinga muli banafu abasinga muli bakusabira temugusobola bayinza okusibirayo kyali kitya tunyumize ne batetenkanya tebagenze agenze naye nga anywedde nkyali waggulu wakabamuko wanyiziramuko naye kinakata bambi nabbanja tewanko bambi buli mwala gwe bayita nabbanja nkutumiddeko osoose ofune neweesigama togwa 225 yali annettidde banna abadde annettidde muyiseemu lwa butaagaane naye abadde akutwala sipiidi mbangumalako buli mwala gwe bayita Florence naawe nkutumiddeko nefulola nakikola kale kakubene mwongera okuweereza obubaka bwammwe ng'otuulira biki byojjukira mu mwaka guno byoyinza tasobola kubanga golaki ogwerabira kakati nze we gwali gutandika guno gwo gwantandikira mu giya ne guntamirawo nenguulira nga gosi gwange neŋŋamba bannange omwaka obijjukidde n'ennaku z'omwezi zikyandi wano tesobola kunva bakuteekanga mu galali bangutuuka wakati woba oteereddwa mu galali tewejjaayo ntuukatuuka awo wakati mukama abaako kyaŋŋamba nti kino kale kikukakkanyeeko naye nga era obulumi bukyali wano oli mu industry eri olokya naawe gye baawayo exclusive bannange kyokka omufunga ola toweewolereze tokole kyina kyabikolera naye alhamdulillah gugenza okuggwako nga mukama byankoledde ate ebingi birabika obirabirawo kusanyu lyo mukama gyabikolera obeerayo engeri gy'oli omusanyufu birabika basebo ne bannyabo sooka otuwe kakati bannange mu bbaluwa y'olunaku olwaleero ebadde ku mutimbagano tubadde awo tugamba aye tubaako ku bbaluwa eno engeri gye tuli mu kumalako omwaka mwagirabye mwafunye eki ebbaluwa eno buli omu tusaba ekuggweeremu mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu somebody say haleluya ebbaluwa egamba etya ebbaluwa yo nkambwe enzibu omukulu yakutte ebbaluwa n'agiweereza n'agamba atya nti diyamuko tukulamusizza kuliko ennaku enkulu era tukusaba otuuke mu mwaka ng'oli bulungi weebale kutusindikira na muwala waffe kukyalako kulyako naffe ennaku enkulu weebale naye awe yatandikidde naye kasajja gwe otyo obukopi ewammwe mwayonka buyonke ekyo kibuuzo osindiga otya muwala waffe ne bukiro bwa sukaali 2 akati ka sabbuuni kamu bwe kati ne kapaketi k'ebibiriiti oli kasajja kiggwe kibuuzo kyokka n'omutikka nassale y'obwana n'omutikka nassale y'obwana ffe tubuliisa eki nakkirira mu paragulafu endala okumanya oli nkodomali nnyo olugoye lwe yajjiramu okuziika misesuuli kawuma era lwe yajja ayambadde lwe yajja awunjeereramu simanyi olowooza ewaffe tufa bufi okanya kumutikka mbuto nga naye okulabirira n'ekizigo kyagaana otyo nakyo kibuuzo nakkirira wansi ekizigo nekigaana n'ekizigo nekigaana nakkirira wansi anyway muwala waffe tadda wuwo naye kola entegeka ojje onone enkerembwe z'obwana bwo sirina mmere sirina mmere ya jjenjeero tubadde tusaba obubaka obasibo ne banyaba abatwala ku telefoni naye obubaka buno bwavudde wani Sezaala ayina kuba Sezaala so nga tumalako omwaka obubaka obwo twali tusaba bukutuulemu bubaggweeremu basibo ne bannyabo omwaka gubanyumire oweereza otyo omwana w'abanno
gwe bakuwa ne bakukwasa n'obasuubiza nti ojja kumulabirira ojja kumuwa essanyu lyonna omujjuza nasale ate ng'obwana bulinga ng'obwasimatuka kunsa basezaala bavuma abo nno baba bazzukulu be enkerebete y'obwana baba bazzukulu be naye amugambye abukime kitegeeza tabwetaaga abukime bwamaze olya Christmas obusaidi y'abasajja tunagenda nga buli mukoddomi aleeta fuso y'ebyokulya tebivunde ate nga bivunda kiba birya kati gwe bakugambye bwana buyitirivu abaana bo balya tebaagala kumanya nnaku babirya ate baana bo naye nga mazima ddala lwaki mukyala we omusindika ng'omuwadde akati kasabbuni kamu ekimutwala omuwadde yagende nti abeewa be basooka obbayita ate nolina omubuuziza abasajja bangambye sebo wali abali mu lusirika bali mu lusirika ne bakazi baabwe omukazi bamugana ogenda okulya Christmas okuva lwe bamugana nga 23 mpaka nakati bali mu lusirika nammwe banna obeera n'ebizibu Saidi Dish alina kyayagala kati tuli mu bintu by'amaka atowooza Saidi Dish yakuuma amaka abasajja ne basusse okukomplaininga nti n'abakazi munnange gye bagenze bye bakomyewo nabyo tebannabitegeera laavu balabye kati empitirivu nnyo nti mwakomyewo naki nedda bakoze emisango kati balowooza mwategedde kati bali mu kwekaza ate bo bwe bagamba nti laavu tebagitegeera gye balina mpitirivu nnyo waliwo omuntu wakwagala n'ogamba gondi ono anjagaza ki nga kisuseemu okwata ku nsigo zo baziwera tabanga yazibbye mwongere okuweereza obubaka bwammwe oba ebyo mulabe mu mwaka tugenda kukomawo nabyo hopefully tugenda kudda ate n'ekitundu kya kigenda kuba mu lubiri naye kale tugenda kwetolamu katono nnyo kyali ku program sumula makyagolinaku olwaleero happy new year